Breaking news bwetuwulira ssaawa zino Honorable Muwanga Kivumbi asekeredde President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne General Muhoozi Kainerugaba batya sooka owulize wano kati nnyo vidiyo eno tumale tweyongereyo. Uganda by Deputy Vice President of the National Unity Platform of Buganda Region, President of Bugwe Village, in Butambala District. You're charged with 2 counts, and on count 1, it is for incitement of violence contrary to Section 79, Clause 1 of the Penal Code Act, CAF 128. The particulars that Alright, breaking news nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi kyakoze omukulu General Muhoozi Kainerugaba naye takirabanga abadde amanyi omukulu agonze agenda kubeera nga yeetonda mu kooti naye alina kyakoze mu maaso awo mu katambi akalala kenkuletedde kugenda okubeera nga weerabirako ogenda kkiriza nti no kana akasajja oba omukulu Honorable Muwanga Kivumbi musajja w'amaanyi nnyo era nze kati ssaawa zino eno gwensobola okuteeka second in command His Excellency Robert Kyagulanyi first in command Honorable Muwanga Kivumbi second in command kungeli gyayoleseza mu confidence alinga bagamba nti no musobola okunkola kyonna kye mwagala musobola okunzita sigenda kubeera nga nva kuki mazima njagala kumanya ebirowoozo mu comment section ku video gigenda okuba playingira bateredde mu maaso awo His Excellency Robert Kyagulanyi Bannayuganda bakkiriza ne bagamba nti Nibyaddala yawangula akalulu era omukulu amanyikiddwa nga Justice Byabakama anytime from now naye bagenda kumulumba nga Bannayuganda nga Bannabutambala we bakoze poliisi y'empigi nga bagenze okubanja omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi bamusesemye olunaku olwaleero. Njagala bajjukiza video soko jimpeteka like nga tetunakina mu binkuletedde olunaku olwaleero subscribing kwa channel kubeera nga subscribinga wegate ku mukutu gwaffe guno ogwa Wonder Boy Uncensored. Olunaku olwaleero nga benkugambye omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi bamulese mu kooti ne bageza kubeera nga bamuteekako emisango emisango ebiri nga bagamba nti no ayina gangizi z'abantu ab'ebijambiya bakozesa mbu n'ekirala omusango ogwokubiri bamuteekako omusango gwa inciting of violence kitegeeza kimbo olunaku olwo lwe bamutanga 7 ndoozi yali July mbu yagenda maaso nasooka nga inciting violence nga yogera biri eri bye nabagamba byayogera ku General Muhoozi ngamba nti General Muhoozi Kainerugaba atamutiisa era ye alwedde okubeera nga atandika we yakola kiwe yakoma awo nyinyi nga bwe nabagamba nti government eno basajja batiitiizi. Oh my God, guess what? Badamu ne bakola ki ne bamuwamba. Mujjukire bulungi ebyo byonna yabyogera nga ali Butambala. Ne imagine singa yava Butambala n'ajja wano moki mu Central Region n'ajja mu city olowooza what impact would he have imagined, like what impact would he have put in the youths, in the supporters of National Unity Platform that had lost hope before in the elections of 2026 is happening mu January nga 15. Njagala sooka owulirize ebice bibaddewo mu kooti omwatulirize mu comment section mulowooza kana kasajja banaasobola okubeera nga bakajjamu information oba banaasobola okubeera nga bamuleetera okukakana oba byonna bakola tebina kye bigenda okukola ki okuma affectinga sooka olabe otula ebirowoozo ebyo. CF Your Honor 1030 JQEJ. Both originals available to the state for inspection and the court. Your Honor, she's the chairperson of the Women Council of Gombe LC1. She's also a farmer. As a local leader, she stated that she understands her duties and obligations, any and all, as given by this honorable court. Is Mr. Saddam Hussein Semambo. He's 35 years old. Your Honor, he is the mayor, the sitting mayor of Chibibi Town Council. He has been introduced as such by his residence chairperson, Waswa Peter. You know, the English say, when your enemy is making mistakes, you do not interfere. So for that reason, I will not disclose the technical intricacy with that. I continue to know it alone with my team. The second offense is inciting violence.
Again, I will not discuss the technical intricacies of the particulars disclosed in the charge sheet. I'll leave it at that. Thank you very much, Council. Emisango bamuvunaana ekisooka okuddukanya akabiina akamenya amateeka. Ekyokubiri bamuvunaana citing violence, okuma omuliro mu bantu. Ebisingako ebyobukugu sijja byogera. Omuzungu agamba omulabe wo bw'aba akola ensobi tomutaataaganya. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo omukulu amanyikiddwa nga Ssekikubo ono nga ye lead lawyer w'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi. I don't know if Honorable Muwanga Kivumbi kuno banaddamu ne bamuwa bail, naye according to what I'm seeing ebyadala bagenda kuddamu bamuwe bail kubanga ebyadala kazajja kalegumire akavidiyo ndowooza mukalabe bulungi nnyo. Omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi ono nga yagambibwa okubeera nga ye president w'eggwanga Uganda omulonde. Abannayuganda gwe baasalawo oba the Ugandans, the person over the candidate or the presidential candidate, the Ugandans decided to vote in the 15th of January 2026. Nebagamba tino ono yagenda okola ki, yagenda otukiikirira mbu. Okusinza ku information gwe tufuna, Abannayuganda bavuddeyo nako olwaleero ne bagamba nti they are ready to stand with him after what they have seen in the elections of the LC1. Bagamba nti LC1 elections have proven that His Excellency Robert Kyagulanyi won the 15th over the elections of Uganda that happened on 15th of January 2026. Nyaga munyigozi mu comment section mulowooza Abannayuganda bano bavudde ne babyogerako okusinziira ku videos nawe ze walabye. Olowooza His Excellency Robert Kyagulanyi ye yawangula akalulu akobwa president wa Uganda akakakola ki akakagwa oba just bano bageza okubeera nga bakola ki basudia byango tukule byose bibyo batano bakubeera nga subscribing akade ka jump personalize ukateke all. Nsaba mukkirize twebaze omukulu Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu principal wa National Unity Platform atulaze ebintu bingi mu bintu ebingi byasobodde otulaga mu kalulu k'olunaku olwaleero akabaddeyo mututegeredde nti Robert Kyagulanyi Sentamu yawangula akalulu k'obwa president. Nkikuddiremu mu bintu bye tulabye olunaku olwaleero bye bimu ku bibadde bisiga ekifaananyi nti omukulu Robert Kyagulanyi Sentamu yandiba ye yawangula akalulu k'obwa president kuba ne kati tufunanga results entuufu ku poto ya EC. Njagala weetegereze. Ngenda kukola emboozi eno nga bwenkuteerayo videos waggulu awo. Embalala City amagye g'olaba awo waggulu geefuze ekibuga kyonna naye nga mumanyi lwaki babadde balina making sure nti akulemberayo talina kuva ku saidi ya gavumenti, alina kubanga waawo gwe bamanyi. Ekyo kimu. Kakati nze saagala nkusigira ekifaananyi ekyo kyonna nkitwale eyo. Ekibuuzo kyange kakibeere kimu. Kyenjagala obabuuze kiri simple. Akalulu kano kabadde ka byalo. Era His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bombi tebaakenyigiddemu. Ekimu kubonero obwabadde bukulaga nti bonga bo babadde tebasobola kuleetawo njawukana nti muwagiro wa Nuupu yekka. Wabula abadde bakimanyi waliwo n'oweenaalemu ng'akoze bulungi. Kubanga abadde mu kalulu badde bakimanyi. Ekyo kikyasoose. Wabula kankubulira ekiswazizza. Buli wabadde skafo ebadde wakati wa NRM na Nuupu. Kulevo esookera ddala. Kiringa nga bw'onaagamba nti omuntu okutulagira ddala nti mwavu lunkupe tumusanze asobola ku ttaka. Akalulu kano kye katulaze. Ne mubaamu okukuba abasirikale aba military okeefuga. Can you imagine? Akalulu kerosi. Wabula ekyo nze saagala nkibagambe. Muddayo mutunulire obululu bw'abasentebe bw'ebyalo bwe tulonze bwonna. Emyaka egiyise. Obudde buno. Akalulu kano ke tuva okulonda olunaku olwaleero olwokubiri. Kabadde n'ekyenjawulo eki. Abeenyigidde mu byobufuzi. Bonna. Babadde baagala nkyukakyuka. Era enkyukakyuka bwe bagitadde. Mugende mutunulire buli ssentebe wa kyalo waali. Abatono abayiseemu olw'ekifuba. Abasinga babakubye lwa nkyukakyuka nga bagamba oluddeko. Akamu kubonera obukulaga nti babadde bagamba nti ekimala kimala. Ekyokubiri, Robert Kyagulanyi Sentamu mu byobufuzi yabijjamu ffenna nga tulabanga owa wansi. Wabula tupuluvize nti asinze n'aba waggulu. Why?
kana akalulu ndabyemu balooya nga bali ku level y'ebyalo. Njagala otunulira munnamawulire Solomon Serwanje, munnamawulire senior journalist neyesimbawo ku LC ng'ekibalo kyeki kanteeketeko omukulu gw'ebyobufuzi aguteekateeka agenda wa awo kati tetumanyi nti awo tulina okimanyira generation kati zikyuse. Era bw'otunuulira akalulu kano nze mu bwembedda bwe ntunuulira bwe nti ekibadde kinzijira kibadde kimu, gavumenti yeetaaga efuneyo olunaku ekole ekibayita appreciation message eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu baali bava ku byobufuzi era nga tuzukuka ku makya ng'obwongo butugamba simanyi obuwulu bw'abakyala NRM, simanya female youth NRM, nga tetukimanyanga nako nti akalulu tukagendamu ne kavuganyizibwa ne wabaawo flaga ne wabaawo aba representative abakutte flaga ba flaga bearers ne bajja ne bagenda mu kulonda nga tetukimanyi. Tukitegedde ku mulembe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo ye Kyagulanyi. Era akalulu ke tubaddemu olunaku olwaleero kabadde wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NRM. Kati gwe bw'okeera ku makya wano ng'ojja otugamba omusimanyo omuyimbi yadduka yafuluma, nedda mu kalulu kano walabyeko Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasabidde akalulu wadde omu, ne ku kyalo kye Magere walabyeko gwe yasabidde akalulu nti bakamuwe. Embiranye ebadde yaki? Nedda walabyeko omunene avudde ku kitebe ng'ajja kunoonyeza kalulu ka wansi, embiranye ebadde ya